kiche wadogezaako kuyisaawo nti mukuddayo bwe nkuwa ekizike kyange kino tukivaluwinga ezzike lino wazze oze kukola ki bannange tweet eno njirina wano nange njirina mbokyogamba nino gye nina ya kopi si ya kopi fena tugirina njagala tusembere wanino wansi awabadde 50k men please plan well before inviting a woman out oshtegera bobanga we toli well prepared it is okay simusango do not invite a woman out if you're not well prepared kati nze njagadde mbajeyo mbagambe ebintu ebituluma bitagenda vayo kubagamba nze navuddeyo nembera Gerard w'abakyala bonna personally bwe nfulume wakale Emitwalo Etano sikomawo najjo okitegera kati gwojimpa linetadde Emitwalo abiri divorce bobondese ku Serena nga ngoina sente sasula Serena nga tona zigenda kumpanze ng'omuntu ku budde bwange bwenkuwadde lwaki obondese ku Serena ngala sente ngameka nonyaayo awantu wosobola bro oba oyagala sente ngameka kale okugatagata muwoze I'm not going to put a price tag price tag nogamba nti Emitwalo Etano tijimala of course tijimala nene omanyi lwaki naddewo Emitwalo Etano tijimala nga maze bba wagiri gye nkoze eki ono omwana gya spendinze Evelyne waliwo yakutwala out ku date nakusubiza Emitwalo Etano oba yali yakusubizaako Emitwalo Etano tewali yali akikozeeko wavudde ku kyokola this is a conversation I said I have with my friends bwe weetunuuliranga gwe are you worth Emitwalo Etano for a date one thing I know about me is that I'm not looking for anyone okunkwana but my man knows I am worthy all the money he knows I deserve it all wano tweet egamba bweti giving a woman 50k after a date night is not it men kati tutwala tubize mu Luganda oba tubiza mutwe mu Luganda naye kati soka tubije mu Luzungu what is 50k to a woman who came wearing an outfit worth 200k Emitwalo abiri a makeup worth Emitwalo 70k uba Emitwalo 3 ompulira plus her time obudde bwe tusoke tugatte sente zino Emitwalo abiri gattako Emitwalo 3 Emitwalo gali 3 awo gattako Emitwalo 5 agambi giri 5 egy'okumuwa after ngolwa amaze kujanga yambadde Emitwalo gye abiri ezengoye kale ne tujja wano wansi naye lwaki bino ebintu bino tetufuna yabyogedde lwaki yayogedde ebigambo bino abasinga mwabirabye omukazi ajjambadde Emitwalo gye abiri makeup ya Emitwalo 7 alinye uba Emitwalo 3 awo tuli Emitwalo 3 n'ebirala bingi ebyenjawulo omuwala avudde nakuba tweet eno na abantu bangi ne mumubuukira bamuyita Evelyne MC manyi nnyo akola ku radio akola ku TV simanyi yavudde ku ki oba ewaabwe balinamu ku ttooke oba ba planned kid oba lwaki yandibadde ayogera bw'ati omwana asula ku Salama Road waki omuweereza uba okay on the show ondine Evelyne Mike tugenda tumyamu olunaku olwaleero tubuulire biki bye yasinzidde okugenda n'agamba abantu omusajja ow'otyo omwana ekizike okimanyi ng'osula enamasuba wa Salama Road ye wa mukwana wayitula bamu nabera Salama Road how are you Evelyne bwaba silevo yo lwaki wagende Salama Road otya asiri bulungi nekisooka nze Evelyne Mike si Evelyne MC it's Evelyne Mike Evelyne Mike yes tukiterezeemu maye banga lyempangadde naawe nasooka kwata liri eddala I know kashova njagadde correcting nga eri twava abantu banye banga lyetuwangadde ffenna oba tebanno ddene nnyo okuva ku U24 nina okimanyi n'eri shield yalinga ku gundi njirina tutandika nengo ogamba otya I am very fine I had a very fantastic beautiful weekend of course mpaka Arsenal we bakoze eki we batukubye Arsenal babadde balina okuba bakaceere naawe ani kaceere mwogera nnyo babadde balina ozikiza kiri kye bwakoze kyokola saa zino bagita ki kyokola sikwogera nsirise nawe oyogera nnyo tulina Evelyne omuwala yavuddeyo na posting ku Twitter nayogera ebigambo ebyo omusajja okuweereza omuwala ekizike nga yetaddemu akasente ke najja n'akulaba mu kifo wooli muzekaddeeti oba omusiibula nga yataddemu akasente ke n'omu Emitwalo 5 it is so disgusting kinyiiza kibulikika kitya omwana w'omwami nze ndi w'amaanyi mwogera nnyo
Nayogeddeko ku kigambo disgusting. No. Lwaki mukisusa? Bwetukiza mukiwa. So disgusting. Kinyiza. Wama badia ekintu nakyogedde mu bulungi nayogedde ebintu ebituluma nti omuntu bwajja ku date bambi first of all she accepted your invite. There's so many people she rejected. Ayina abantu bangi beyaganye. Naye kati divorce yamuwadde invite nakola ki? Najja neyeteeka mu ssente ze. Meka. Okitegera nagula olugoye lwa mitwalo 2 neyeteekamuko ka makeup because mwakifula kya bulijjo nti mwagala nnyo abawala balabika obulungi. Obadde ojja ku pate muze mutubanja nti mwagala abawala balabika obulungi. On top of that either mwagala abalabika obulungi oba balina nnyashi. Kati omwana watu talina nnyashi. Nze kati omwana gwe nabadde njogerako ye muwala gw'okwanye n'omu-inviting on a date. Probably naye yakutunulidde nalaba yo a potential boyfriend. Okitegeera nakkiriza neyeteekamu akasente ke nalabika bulungi. Bw'aba agenda n'omusimbula ekyetaano obeera nga agamba you're worth 50,000 with all the effort I've put in to look good for you. Obeera nga ngamba I am worth 50,000. Wenkubuliza kino ekibuuzo. Evelyne bw'ojja ku date, Evelyne oba weetunda weeryamu ssente oba ozze nti oyambadde nti bwe nkutunulako nkuwe ssente oli kivulu kuyingira nsasula ssente. Mbasize kwetunda wabula kyensaba nsaba onsiime. Ongambe bali kundabikira bulungi mami. Bali kunyambalira kateeteeyi. Kitegeera we mali kumpa budde bwo kubanga initially oli kunkwana. Date gye njogerako is the very first date of someone gwosanze ng'omwegombye ngoyaga probably mubeere in a relationship. Okitegeera omuntu ono first of all bino ebintu byolina okukola okumusikiriza akole ki akukkirize. The first step of her accepting your date. Tulaba abantu bangi abasabye date ne bazibamma ne bamenyeko emitima. Naye n'omuwala yavuddeyo n'akola ki naye accepting a date yo ne yeteekamu obudde bwe ne ssente ze. Divorce nawe omutunuulire okole ki osiime. It's about you and me. It's about me putting in much time for you. It is what I want you to appreciate. Size kwetunda. But all I am asking you, kale 50,000 kwegamba oba olabanga ajjamu emitwalo 5. Okay, tutunulire tusooke tutunulire ku Evelyne nga bw'oli awo nga bw'oyambadde. No, si night date. Yes, anti tutunulire anti wagambye omanyi tusofe abasajja lindako abasajja bw'otugamba ekyo tusooka nitukusanga w'oli ne tukutunulira Evelyne. Soka tutunulire nga bw'oli awo. No. Oba ovudde ku mulamwa. Oba ovudde ku mulamwa. Tusoka tutunulire. Evelyne okutandikira wansi. Twagala tutunulire. Nga ojja duva kubanga lwa designer lwa C&G. Sirulwo. Sirwange kubanga C&G machindi omukyalo. Machindi exactly kubanga yanyamba za Monday to Friday in the morning. Sirwange. Kubanga nawe ebintu bya TV obumanyi you can't be buying clothes every day. Tutandikire engato wansi. Engato original Louis Vuitton. My friend called Joe Wax got it from Italy. Bobo yagala nsolo koza ko receipts nga nzeyo wakano oziteka muko. Gwe wajegulira. Sinze yajegulira. It was gifted to me by my friend called Joe. Awono tutandise. Tugende kye kitwale ku Twitter eri. Oli kunga tosigo wajegulira. It was a gift. Is it wrong to be gifted? No, kati tutunulira abawala wetadde mu meka kuva wavudde ku macha. Tudde ku stockings zoyambadde ezo. Stockings are stockings. We stockings zigula sente meka. Anti izo sange zamwe za. No, these are 30k. Gwezo zigula sente meka. Izange za 13. Kati awo gwa manyi. Zino stockings za meka. These are 30k. Chewakete kamungu nga tuvudde wansi stockings za mitwale. Nenga tonazitadde muzizo bazigulira gwe. Bakuwampe. They gifted me on my birthday. Tuveyo wagulu eyo. Oloza kati olaba abasajja bata gifting abawala bintu ndoza mubalaba. Nedda. Kuno kubayita okwekaza. Kati tudde ku njala. Kwekaza. Tukola boti enjala. Divorce. Kola boti enjala Evelyne. Nagamba kyo bakimpa bwine nagamba kyange. Ata kicho. Is it yours? Okay, kali kiri kijeewo. Kati gwe wekaziza. Kati kiri kijeewo. Ko kubenza ate wa mawule simu angu wa ku interviewing bwe buzibwe tusanga kati awo. Andi kati obadde wanonwa ngamba mbuno nekaza. Omuntu okumpa ekirabo nenjogera ekitufu ntino bampa Louis Vuitton. Ngenda kusindika receipts wange. Of course I'm in love. Okay. Yes. Nga tuveyo wansi Evelyne. Katudde ku njala kati tudde kubiri nno mwe saawa zino nga bwe nkusanze tudde ku njala enjala zino sofa zirabika bulungi kunze zirabe saawa zino simanyi oba ziraba atya awo tuli mu sente nga meka obugalo busize bulungi tokoze enjala mpanvu nenge enjala empanvu bulikana kunzikola kulaba ng'ozirina naye buli wemmala ozijjako kubanga ziri nazo nazijjeko ku Sunday nzijjangako I give myself 1 week of breath nga just nsize enjala zange za bulijjo nemala nenziramu nenkola endala enjala zange empanvu za 150 zino za 50,000 this is normal gel 50,000 zino za mitwalo 5 this is 50 gel si kusiga just njagala ogendeko gye bakolera enjala olabe kye bakola mulekerawo okwogera ebintu bye mutamanyi when I come out and explain this is how much makeup is I am a lady you're not a lady
Oshitegeera. Bwe ngamba mu lugero lwa 200k nze omukyala mmanyi. Bwe atali mukyala tomanyi. Oshitegeera. Njogera ku bintu bye mmanyi ate bye nnina. This is 50,000. Ziri empanvu zotera okukola ziba za 150. You can go to nail drip and confirm. Bwogenda ku date otera kwambala njala ki? Date yegenda okusanga olwedo ine enjala. Oshitegeera gulaba mu tutu zange mwabaddemu enjala. Kubanga kyemmanyi abawala abali classy babeera n'enjala all the time. Their nails are always made. Even tutunulira akaviiri kotadde ku mutwe bakayita batya? Ono pencil. Pencil. Yes. Oli mu sente ngameka? My pencil is 150. Mitwalo 150. Kati waliwo abali abagenda okugamba nti pencil wamusibira zine tusibira wanjawulo. Wanjawulo kikuwa emitwalo 5 kye kiraga ti wanjawulo. Anze wensibira wanjawulo. Kubanga nkimanyi wali bagenda okwogeramu kubanga nzukidde bwe nali nkyalimu was it P1? Twali tusibanga nnyo pencil nga bagamba yali cheap. Oshitegeera. Ne kati pencil ennaku zino yakyukamu waliwo abakonga basiba pencil. Oshitegeera kati nze omukongo gwe nasibirako wa 150. Ayi nakazisiba ku weekend. 150 bw'ozoogera atamanyi luzungu mitwalo 15. Ze tulimu ku mutwe. Yes. Enjala tuli ku kyetaano. This is 50k. 150. If you want to confirm, you can call nail drip. Yeriwa. 81 ku Entebbe Road. Okay, bewakolako. Yes. Okay, bine ngobaliddemu mitwalo. Earrings are 30k. Ngamba bineeno. Bino ngobitaddemu byonna ku nvi. Bino tobiteekamu n'enviiri toziteekamu. Oli just labor. Bino bya mmeka bineeno. Beads buli packet oba yali ya 3k. 3. I think every packet twakozesa packets 4. I think. Bigendera ku nviiri ki. Tugende ku earrings zino. These are 30k. They're just normal earrings. Eba nobozoogera 30k. Manyiga. Oba nze ndistinge oba ndiki kyogere kiddemu kyogere ngenda kajjamu naye sigenda kajjamu kiddemu kyogere sigenda kajjamu nekyakandistinge divorce owayina akatandika bwe tudda ku rings nazogedde dda kati Evelyne kino kituleeta banenge muyiga okusiima. Yes, Evelyne okusiima omuwala kyetaagisa ki? Nedda like omuntu oba avuddeyo nakweweerayo wenna nayiwawo omubiri nagamba mbu I have to look good for divorce siimako. Evelyne bw'ojja ng'oyambadde. There are actually men who didn't have any problem with my tweet. And there are those that had a problem with my tweet. Awe ngambira tewali buzibu. Olowooza baani abaginamu obuzibu? Basajja kika ki? Abasajja abaginamu obuzibu balabye ku Twitter. Basajja kika ki? Kubanga era waliwo n'abasajja balina ssente nga tebazigaba. Okitegeera. Naye nze kyensaba buli omu tweet engeri gy'agifunyeemu. Waba agitwala. Bwe tutunuulira first date nga bwe wayogedde. Evelyne ozze ku date omulundi ogusookera ddala n'ongamba oyambadde ssente ze ezo zonna. Olabika bulungi. Kicho badogezako kuyisaawo nti mukuddayo bwe nkuwa ekizike kyange kino tukivaluwinga ezike lino wazze oze kukola ki? Bannange tweet eno njina wano ngenda nange njirina mbochoga nino jenina ya kopi si ya kopi fena tujirina njagala tusembere wanino wansi awabadde 50k. Men, please plan well before inviting a woman out. Oshitegeera. Bobanga we are totally well prepared. It is okay simusango. Do not invite a woman out if you're not well prepared. Kati nze njagadde mbajeyo mbagambe ebintu ebituluma bitagenda vayo kubagamba. Nze navuddeyo n'embeera Gerard w'abakyala bonna. Okitegedde? Navuddeyo neneteeka ku musalaba. So probably tubagambe ebintu ebituluma bemutawulira because we don't want to backbite you. You know, we've been having these conversations with my girls and everything. Nenvayo nembagambe bituluma. Plan well. And I said, please. Nina planning antya ngojanga gojja ku date yange. What do you mean? Financially? Of course, financially. What other planning are we talking about? Financially. When you're taking me out, where are you taking me? No. Tukozesa example ziriwo. Devotion kwana. Oyala kuntwala kuli ogenda kuntwalawa. Evelyne Mike. Owakakati so wedda. Ogenda kuntwalawa. Katugamente nkali katugende tugenda ku sale. Kati obuzibu obuliwo. No leka katugende kwano gwange wadda kati ogenda ba mu value. Nedda kati ngibyo nga tuvuddeko. Tukozese kale kale tugize ku Serena wamu. Tuze ya sente meka ku Serena. Ne tubanga tulidde emitwalo katugambe nga 3. Tutegere tuka date. Onsuubira bwe tumaze okulya emmere. Oyagala nkugambe nti nkuwe nezine zigenda kuyisa mu wiki. Kati kankubuliza ekibuuzo. Muntu kyange mwabadde zigenda okumpisa mu wiki. Mwabadde mwala awensi. Mwabadde mwala awensi. Emitwalo gikola ki ku bulamu bw'omuntu? Emitwalo ki? Ejinetano kale bwe ngamba njikuwa.
personally bwe nfuluma wakale emitwalo etaano sikomawo najjo okitegeera kati gw'ogimpa neetaddemu emitwalo abiri divorce bw'oba ondese ku Serena ng'olina sente esasula Serena nga tolina zigenda kumpanze ng'omuntu ku budde bwange bwe nkuwadde lwaki oba ondese ku Serena oyagala sente nga meka noonyaayo awantu w'osobola bro onoonyayo w'osobola yes before you go oba oyagala sente nga meka kale okugatagata mbuwoze I'm not going to put a price tag nogamba nti emitwalo etaano tegimala of course tegimala omanyi lwaki nataddewo emitwalo etaano tegimala nga maze bbawa giri gye nkoze eki ono omuwala gy'aspendinze kati singa bala spendinze emitwalo etaano sala nitaddewo etaano nandigambye okumuwa omutwalo tekimala emitwalo gy'asatu okwekolako n'okujja oyagala babaddayo mwese eyo ansa gimpe eyo ansa bakitonyimpa I am not putting a price tag because it's going to be a problem. It's going to be a problem. When I put a price tag, it's going to be a problem. Oshitegeera, but just understand one thing. Buli omu kye yeebuuza ono omuwala yabadde ategeeza nti bwe giba nga si emitwalo etaano ekitono nnyo. That goes back to you as a man. When you look at me, what is my worth? Divorce. What is my worth? Am I worth 50k? If waliwo omusajja by the way lwakone na derinnya lye yakoze tweet nagamba what I'm saying is right ne waliwo batagigwana kituufu waliwo batagwana sente ezo kubanga aze ku dating alabika bubi and that is not the kind of woman you want. Eyo tweet mu tweet abantu bonna ba replyinze oyo omusajja yasinze okubeera ne reply esingamu amagezi. Anti kati ekyokuba nti ali kusaidia mwe ng'abakyala. Tyabadde na kusaidia ffe yagambye liwuliriza yagambye kyenjogera kituufu naate waliwo nabatagwana ki sente okukwakupera kusaidia ffe tekupera kusaidia ffe yabadde neutral which everyone was supposed to. Obuzibu bw'emusanze buli wamu nze ng'omusajja ne jagize negamba nti omuwala ze nansanga kamuwa ekizika akole eki agende kya transport. That is my worth. That is my worth. Your worth. Thank you. I mean mwe mba nkuwadde transport wange ninda wait even tulime kwanguya bino ebintu kwati tujawunzika nga tetufunye conclusion bwe mba nga nkuwadde emitwalo gyange egi etaano nengamba nti transport wuuyo so sente nkusasule kyozooyambadde even tuli mu kwekwana. Are you sure I'm interested? No, even on a first date tuzze lunaku lusooka okudate oyagala nkuwe sente ezikubisaamu mu bintu byozooyambadde okitegeera naye obuzibu bw'emusanze buli wamu obutatugamba oyagala sente mmeka sente mmeka katugambe kale tu roughly oyambadde emitwalo 3 buli omusajja ng'ozoyambadde emitwalo 3 yandibadde akuwa sente nga meka roughly. As I said earlier, I'm not putting a price tag. All you should do is go back when you invite a woman out, see her worth. Okitegedde ekigambo kyentegeeza see her worth bakitegedde. Okay. Kino wenkubuliza kino even waliwo yakutwala out ku date nakusubiza emitwalo etaano oba yali yakusubizaako emitwalo etaano tewali yali akikozeeko wavudde ku kyokukola kino. This is a conversation I said I have with my friends, so it happened to my friend and that is why I brought it up. Oza lwaki byasparkings ate nebiddira gwe nebiddira nze because it's me who tweeted about it. Yeah, walabye ku mutimbagano ku social media Facebook, Twitter and Instagram ebigenda maaso about you. Yeah. Lwaki abantu bakole bali mu posting negativity about that post? Because people don't like the truth. Abantu tebagala mazima. People don't like the truth. Omuntu bwavaayo nayogera ku bibaluma kiba kibi. Divorce kimala. Evelyne katono. Bwe wetunuulira nga gwe omuntu. Omulenzi akukwanye essaawa zino. Are you worth emitwalo agaataano kale ngebereza bukebereza kuba nange neetadde mbigere by'omukwanyi bwe wetunuulira nga gwe are you worth emitwalo ataano for a date? One thing I know about me is that I'm not looking for anyone okunkwana, but my man knows I am worthy all the money. He knows I deserve it all because he knows my worth. He respects me, he values me, and that is it. Whatever you all say, I don't know about it. So bwombuuza mbu abalina kuba na sente meka no siri kunoonya muntu kunkwana. Already I have a man who respects me and appreciates me. That is why I am standing on my ground, because I know what it means for someone to know their worth. He made me know my worth. I know my worth. And I'm standing my ground. I don't regret it. I don't change my statement. You think about it before posting it. What do you mean? Everyone thinks about what they post. Gomalaga posting angatolowozeza.
Do you mind about the repercussions ziyinza okuva mu gundi post gye wakoze? Well, one thing I know, yes, I expected it, though I didn't expect it to be that too much. But I like the fact that I brought it out. Ne mukitegeera ate amazima gabaluma nnyo. So I love the fact that mukimanyi mwakitegedde. Regardless of how reacted, it is on you. But I love the fact that kyavuddeyo. Nayogeredde abantu bangi nnyo. I spoke on behalf of very many people. Omuntu bwagamba nti even you are money minded abalimbye. Abatalimbye because I love money. I've come saying it. That's why mzuka kumacha nengena nenkola. Nkola gig. Guronsanga mubala nga nkola. Tonsanga kubivulu nga nkola. Sizuka kumacha nenkola spark kumacha. Sigenda ku radio nenkola ku Galaxy. Kyogamba sina bazadde. Kyogamba sina musajja. I am money minded, bro. I wake up in the morning and work. I am money minded. Esente y'omusajja ogivaliwe nga baba gikuwa. Of course. The one my man gives me, I value it. Because then I send an example, achimanyi. Oshitegedde. Nti kati nagenza okwogera ku bintu ngambi manyi, these things are happening, divorce, these things are real. Ebintu gye biri mugenda kubeera omuseke muvume Evelyne, but these things are happening. Muri, how do you feel ng'oyogera bw'otyo ng'omuntu? What do you mean, how do I feel? I feel okay because I'm speaking out things that are happening in our community. Gotochimanyi? Now amazima ogamanyi. You also know the truth. Oshitegera. Just that twabakutekuka. Lwaki omuntu yandigambye nti abaana b'e Kampala ennaku zino beetunda bwetunzi? Ekyo sikimanyiko ekyokwetunda sigenda nakyogerako. Why would I talk about prostitution? Anti omuntu bw'atunuulira post eyo kati abasinga abamu judginga mu ngeri ye. Kati twogeredde sides ez'enjawulo. Omuntu bw'ajja n'agamba nti abawala b'e Kampala kirabika beetunda. Mbadde nsaba tuleme kwogera ku prostitution because my post wasn't about prostitution. So do not drive me to that corner. It wasn't about prostitution. Modern prostitution. Mo abajimanyi. But my tweet doesn't have modern prostitution. So I love the fact that you all actually said what you do. Mwogedde bye mukola. Oshimanyi mu responses z'abantu nafunye mu tweeting amu nanaze nsobola okwogerako. Ngaki? Bingi. Eriwe yasinze okukwata. Tewali because I was actually laughing the entire time. Nasese, I laughed, but thank you. Okay. Yeah. Last remarks to your fans abagala Evelyne Mike, EVE. Mbagala nnyo, do not hesitate to drop those hurting issues zemuina. You can always drop them on my Instagram, my Facebook, my Snapchat. Musobola okunsindikira bino ebizibu bye muyitamu. I can always bring them out and we talk about these things. Mbofuse musawo. No, Siri Musau. No, I'm not a love doctor. I'm just talking about things that are happening in our community. Okay. Kutwito kwa samanya. Evelyne Mike. Evelyne Mike. Yes. Spelling editor. Evelyne, then Mike, apostrophe ngetunudde wansi ne C. Okay. Yeah. Olunaku olwaleero tubadde ne beautiful Evelyne. Ogambye nti olugoye luno si lulwo. Si lwange lwa CNG. Kyenkwagadeko. Baadde bagenda gamba ati ani amu designize. Naye kaba kaamaanyi nnyo ka black command. Manyi command nange mbadde nsazeewo. Okalabe kenkubye ka black. Onyumye. Sifulumye nnyo naye. Onyumye. Omwana yampadde essaawa. Eno essaawa ogiraba love ejja kutta. Banaye ebyo Evelyne bwetwe tumutadde olunaku olwaleero abakyala bali abaami abali eyo nga mubadde mwebuuza akakawala ke kaani akapostinga ebintu bwe bityo. So that's her, Evelyne Mike. Olunaku olwaleero tumufunye natutangazaamu gw'olowooza omuwala ayambadde emitwalo 3 ayambadde enviiri za mitwalo ba 15 n'ayambala makeup emitwalo 7 neteekamu uba mitwalo 3 bingi nnyo byayinza okwekolako. Olowooza ndibadde aweebwa ssente nga meka ng'azze kadeeti ng'omusiibula. Omuwala ono yabadde awakanya kyagamba nti okwate emitwalo 7 osiibule omuwala oyo, okwate emitwalo 5 osiibule omuwala oyo n'emitwalo 5. So gw'olowooza ndibadde aweebwa ssente meka. Ekyebuuzibwa abasinga mwagambye nti abawala ennaku zino beetunda bwetunzi. Ekikolwa kino kiraga omuntu nti baba yeetunda byonna bisigala mu maaso gammwe. Nze Divorce Matovu Jacobo kwali ku kamera 224 bagambye tugenda balumya paka kukulira bubi. So muganda wange weekuumireko tovaako bingi nnyo byenkyakuleetera. Agamba atya my brother Kayondo Brand wali ku Spark TV. Muganda wange tumiddeko nnyo wale wange ekiro kikwasaganya bulungi nnyo. Naye muganda wange Karo naye gyali eyo gyali, ninaye Viola naye gyali, ninaye kino ekivubuka kibone kiri awo kikwasaganya ebintu. Naye nga bonna bakyali bange bonna. Naye mwebale kubanga mwetwekumiddeko kyemukola ky'amaanyi. 224 tumutandika mpola mpola weewaawo tukijja kubanga tugavunika anytime now tumanye amazima matuufu gaali wanze Divorce Matovu mbere bulungi mwera.